Gwengeno beranga ate nkola naye buza kuba tulaba abasabira banyabo bamuzako zero mapingi kasazo ndi muna mawuli ndi music distributor mu Africa nsanso okubeera wano ne beautiful Queen Faima nkumanya bumanye ntaleta ocha kale gena mas gena mas mpoze zikiriza kasina kwerabira share madensa banji werezi eraji werezo mugagga mbadde naye bamuyita Yasini mugagga Yasini Sentongo mumanyi oyaba muganda wa Hamu mutegedde kati wemba ntumira ngo otegedde ntumira muganda wa Hamu bolina okunega takolo ensonga zo tegedde so mugagga Yasini Sentongo sebo nkubuzizaako nnyo badde naye kati naye abikoze ekitegeeza nange oluvano ogenda bikola kiriya ensonga eri mu ddiiro gye mbadde n'akabeera nga tenyanjulira abalabi abalungi aba BBS Telefina Eddie Kenzo Edirisa owaffe abadde nominated in the Glems Awards 2025 ne bamuteeka mu category egamba nti Artist of the Year 2025 tumukongratulatinga naye ndowooza ye ndowooza byabimanyira kubanga waliwo emyaka giriwe yakobera City Loss kumpi nga buli wiki wabeerayo koki nga kumpi buli wiki wabeerayo koka nomination kafuna kati twagenda okulaba nga ye kati nakati tumukongratulatinga naye nzana okubanga agamba bannange bacha nominating even up to now n'okubiko wayinza okuba yakola ki yabikowa kuba ebiseera biri simanyi oba waliwo oba ali okyali ku ssomero 2014 around there nali mu P7 yawo P6 nandi kyo wankugambye naliwogera tukuba City Loss naye kale era wali ku ssomero naye kati ebyo biseera bali bamunominatinga nnyo because yalina global hit eno olimbo lwali lukubye mu nsi eziwerako mu continents eziwerako naye kati leero olaba nti bandi bayinza okuba bamunominatinze si lwakuba nti alina nnyimba ezikuba wano n'ebweru wa Uganda wabula basobola okuba nga bamunominatinze olw'okwongera otunda awards zaabwe mu East Africa. Mu kulaba okuko kyogezaako gamba wetwogerera kati Eddie Kenzo music tainaawo asobola banga yamuleetedde banga ali nominated era nga bw'okyogedde bw'oba okuba graph ya Kenzo webadde etambula for the last 5 years 10 years olaba nga yali waggulu naye kati ekkirire eggwerayo okitegeera ate nga is okay with it because we yabeerera waggulu ajja kugamba nafuna ki leero eri wansi naye ate nnyingiza okitegeera nti right now mu graph weberedde wansi atabadde akola nnyo ssente ng'oluusi ziva mu birala nga politics n'ebirala so n'abeera relaxed nga takyafaayo nnyo ku ndongo gy'atuwa that's why nkugambye is okay graph okubeera wansi but is okay akimanyiko nti ali okay ngamba ye ali okay wadde graph y'endongo eri wansi kubanga ssente zikola ki ziyingira era okuva ewalala ewatali mu music okuva mu bintu nga politics awo osimbye essira tewali walala ziva eno omukyala gyali mu politics ate zijja nnyingi kati ogenda n'obalaba munoga nsigale eri nga ndi wakabi mu ndongo oba ngwe nfune ssente kati kyeyasalawo n'agamba kafune kyova agambye nti graph eri wansi olaba emyaka egisembye graph ebadde ekkirira bweti tekyarisinga naye ate ng'alyoke mu kasente waaba ggwe kisinza buli omu kyayagala waliwo abamu abayimba nga tebayimba bufunyi ssente nga bayimba olw'okutuukiriza ebirooto kati nga ye tayimba buyimbi nti waliwo abantu ajja mu ndongo nga ndongo gyatunidde okumuzimbira ennyumba gyatunidde okumuwasiza omukazi gyatunidde okukolako buli kyayagala mu nsi muno waliwo n'abajja nga essente ezinaakola ebirala zigenda vva walala n'endongo ekola ebyayo kati ate ndowooza Kenzo yesi bw'ali ye kaana kambaata yajja mu ndongo ng'ayagala endongo emukolere buli kimu kati izoke era tumugamba sebo lwakuba nti abantu bamunominatinze nabo bw'obalaba batemu zaabo bafulumya music up to now music akya competing up to now kati ndowooza naye nnyini yatuuka n'agaba nange mukyanzijjukira n'ekirala kye nagambyeko nti oluusi awards zino bazikola okutunda kati mu Uganda oba mu East Africa kozinze nakazi bwe nandizitegedde ddi nti waliyo Glems Awards Kenzo tabakubaamu yo wandizitegedde otya naye kati kye bakikola baleetayo omuyimbi ova mu region eyo kati ngize mu East Africa ne tulondayo omuyimbi gwe tulowooza nti mu East Africa bamumanyi just awards zaffe bazimanyeeko mu East Africa ne mu Uganda kati saawa eno tuzoogerako kubanga mulimu omuyimbi waffe so that is marketing their awards ng'oluusi tebateekamu nti omuntu alina hiiti naye kati abantu badde bagamba newakubadde bandiyagadde ozitunda naye lwaki Kenzo yakituukaako atya nga buli ddakiika omuntu kale tugambe nga yetugambye nti most cases bano abantu babeera baagala kutunda awaadi zaabwe naye lwaki buli abaagala ozitunda Kenzo yakituukako atya awo ne tutafunayoko kubalala ne tutafunayoko kuba alien skin naye Kenzo usual suspect
nti we tumuteekamu tekigenda tushokinga tetujja na kugamba awards ntino za kiyaye kubanga already abaddeyo before kati we banominating omuntu abaddeyo before bagamba awards zino zaka zilegiti kubanga ono gwe banominatinze ne BET ya nominating naffe tubago tunominatinze kitegeeza tetubeera wala tubeera close nesenga baleeta ne bagamba nti award artist of the year East Africa bataddemu kapiripiti ogenda okulaba nga buli muntu atandika zikoshoninga agamba ne awards zino zireka siza ddala mu bayimbi bonna Uganda balonzemu kapiripiti ye artist of the year okitegeera ne katwe baleetawo Kenzo bagamba it's okay zebika awards za kabi kuba oyo omuntu gwe bataddemu ne wala gwe tulaba so balondayo just muntu gwe balowooza nti ki buli omu gwasuubira musuuza tukutumiddeko awo wenyini we mbadde njagala nkubuulize nti olaba asobola okukirya ekya East African Artist 2025 Africa asobola okukirya nga bbye kibbe oba nga anyaze kinyage mu awards mulimu okubba n'okunyaga omuntu n'afuna award naye ng'ensi yonna ekitegedde anyaze nnyage ekitegeeza tusobola ogifuna no mu Uganda esobola okujja naye nga bagikoze ku promoting awards zaabwe wano ne maama ku Burna Boy ku Tyla Temzi Rema Davido anti kyovulaga nti bw'aba asazeewo kugiwangula so giwangula naye nga byenzibe tebayiye bw'okomparinga bali abantu bali nabo mu competition bo bali betako wandiyagadde agibbe ati bajja kaniko kuŋŋamba ekitegeeza buli jazibba awo wenyini tuli mu program tukyakye tugenda batumbulabuko katini ate oluvannyuma tukomawo tovaako